omuzadde omwana omulongoofu tebamwegomba bwegombe wabula bamutegeka nga bamukuliza mu mpisa eddiini kussa n'okumuwa ebyenjigiriza ebiri ku mutindo. Salfa Islamic Day and Boarding Primary School ly'essomero erizze okubangulira omwana wo nga bamusomesa eddiini kussa n'ebyensi oba biyite secular. Balina n'enkola eya tahfiz mwe bayita okukwasisa abaana Qur'ani ku myoyo. Abasomesa batendeke, ebisulo birungi ng'ate n'abaana baliisibwa bulungi. Security ggulugulu ate nga n'ebisale by'essomero bisoboka eri buli muzadde. Essomero lisangibwa Bboza mu Mpigi District. Okumanya ebisingawo kubira Director Sheikh Salim Bussa ku 0701 32 74 64 oba 0772 32 74 64. Salfa Islamic Day and Boarding Primary School. يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول عز من قائل حكيما: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول صلى الله عليه وسلم موافقا لأوامر ربه: اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. يقول عز من قائل حكيما: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. amatenda amalungi ga Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza jalla jalaluhu olw'obuyinza bwe mu kuteekateeka buli kigenda maaso mu nsi ne mu ggulu. Jalla jalaluhu yayawukana mu kubeera nga ateekerateekera ebitonde bye ebyo bye tulabako n'ebyo bye tutalabako. Allah yayawukana mu mannya ge n'ayawukana mu bitendo bye. Tatendebwa okuggyako n'ekyo kye yeetenda nakyo, tayitibwa okuggyako ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kye yeeyita. Allah jalla jalaluhu yasinzibwa fil layli wan nahar, emisana n'ekiro, sirran wa alaniya, mu kyama ne mu lwatu. Allah subhanahu wa ta'ala la sharika lahu, tagattibwako kintu kirala kyonna. Allah jalla jalaluhu atuga mu Qur'an al-Karim: ya ayyuha alladhina amanu, abange mu abakkiriza, ya ayyuha alladhina amanu ittaqullaha, muti Allah subhanahu wa ta'ala. Kigambo kutya Allah kitegeeza kubeera ng'oleka ebyo Allah byakuziyizza, okuleka ebyo Allah byakuziyizza eba ibada, ate okukola Allah byakulagidde nayo ibada. Kye bayita taqwa, kwe kubeera nga weegendereza nnyo obulamu bwo bw'olina obufunda, kubanga Allah buli watambuza time kiba kitegeeza tuleka ensi eno nga twolekera eri kaburi, eri okwolekera gye bagenda okuba nga batubuuzibwa. Nabwekyo Allah subhanahu wa ta'ala atugamba kumutya, ayagala kumwawula. Tusaalira ku Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, khairu man allama, omusomesa akyasinza okubeera nga asomesa emyaka 23 oluvannyuma lwe yafuna Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, n'atambula emyaka 13 mu Makka ng'ategeeza abantu ddiini, ategeeza abantu kutegeera Allah subhanahu wa ta'ala, n'aleeta kalicha empya gye bayita al-Islam. Inna ad-diina inda Allahi al-Islam, yali kalicha empya erina okuriplacinga kalicha zonna ez'amawanga. Era n'amala emyaka 13 abaali tebakkiriza kubeera nga kalicha nabbi gyazze nayo eriplacinga kalicha yaabwe, fataraduhu min Makka, ne bamugoba agende e Madina. Era nabbi sallallahu alaihi wasallam n'afuna obudamu e Madina emyaka 10, n'akola da'wa. Ab'e Madina ne bakkiriza okubeera nga bariplacinga kalicha nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yajja nayo, bagiriplacinge ne kalicha zaabwe ebeere nga is the overall culture, ye kalicha esinga okubeera nga ya waggulu yeeramula. Oluvannyuma nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam intakala
ta'ala ila rafiqil a'la yadde wa Allah subhanahu wa ta'ala nga time yeweddeko idha jaa ajaluka time yewe tuse Allah takulindiriza era nabbi nabeeranga mu hijjatul wida yagamba Allahumma ballaghtu ay Allah ntusizza Allah ntusizza oluvanyuma lw'okubuuza abasahaba ti hal ballaghtu ntusizza mbunanga amaziga gabavamu naga nti Allahumma shahid ay Allah gwe mujulizi message bagifunye naye banagana kukkiriza banagana kugigoberera tuyitiriza okumusalira tumukoppe tugezeeko nnyo okumufaanana tuleme kubeera nga tumwogerako bwogezi mukubettali muzikire muyimbe mukoleki naye nga akhlaq empisa embeera gye muwangala n'abantu n'ebitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala tefaanana nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama obeera ku mukolo gwennyini gwoliko okutendereza nabbi ate ng'ovuma ekibiina ekimu ate ng'ovuma ekibiina ekirala ate oyina gw'ovuma naye ng'omukolo gw'olimu ogamba oyagala nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabwe kityo mumusalire ekisinga obukulu ennyo kubeera nga tattabi'unahu mumugoberera kul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah gwagamba wenna tyoyagala Allah subhanahu wa ta'ala goberera nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala tutendereza Allah tusalire ku nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam olunaku olw'ejjuma olunaku lwa kubeera nga twejjukanya lunaku lwa kubeera nga twejjanjaba tubeera nga tubaako empiso ze twekuba tubeere nga buli omu bwaddayo nze buli wondabako omanya ogenda ku evaluatinga bulamu bwo ogenda ku evaluatinga busiraamu bwo aya gyensomye waggulu ngizeemu emirundi ebiri ngisoose nengisoma omulundi ogusooka ogw'okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala nenziramu nengisoma omulundi ogwokubiri nga mwenjagala okujja tofiki ey'olwaleero buli omu gy'ogenda okudda nayo otule wansi ewuwo otule wansi mu dduuka lyo otule wansi wonna w'okolera mu ofiisi ye ey'ekitiibwa mu maka ge ag'ekitiibwa wonna we munywera cyayi n'emuliro eby'emisana weekebere weechekingi Allah jalla jalaaluhu agamba ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza ya ayuha alladhina amanu ttaqullaha abange mmwe abakkiriza mutye Allah subhanahu wa ta'ala mukole byayagala mwewale Allah byatayagala naga nti wala tamutunna illa wa antum muslimun okufate kubatuukangako okujjako nga muli abasiraamu era ffenna abali wano tetulinamu muntu yenna shaka mbusi musiraamu buli ali wano yenna tukakasa musiraamu naye abasiraamu balimu emitendera asnaafu mu kukola ibaada mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala olwaleero tukugamba nga tujja mu aya ekyokuyiga kyaffe tugamba asnaafu almuslimina fi istiqbali alibadat emiteeko gy'abasiraamu mu kugenda n'okukola ibaada kitegeeza omulimu gwonna Allah ng'agwagala ate ng'agusiima ng'agwagala nti ogukoze ku lulwe ng'agusiima nti ogukoze nga nabbi sallallahu alaihi wasallam we yagusomesa kye bayita ibaada ogweyolese oba ogwekwese asnaful muslimin emiteeko gy'abasiraamu benna ffenna abasiraamu fi istiqbali al-ibadat bwe tubeera tugenda okukola ibaada tulimu emiteeko egyo giri emiteeko esatu olwaleero gye tuteekuluddemu oli waddemu okutuula gy'otudde nze egyo gye nteekuluddemu togamba mbu aya nagikusomedde giri esatu wabula nze gye nteekuluddemu oli waddemu okuteekululamu 10 oli waddemu okuteekululamu 2 okusobola okuyigiriza n'okusomesa abasiraamu we tunaamalira buli omu nga weetegedde omuteeko gwo wooli naye ate gye emiteeko gyonna gisaala ate gisiiba ate gisaddaaka kiba kitegeeza ffenna abali wano gitukwatako nti ayinza okubeera wano era gyonna emiteeko egyo giyinza okubeera wano omuteeko ogusooka mu abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala baba bagenda okukola ibaada abaddu ba Allah baba bagenda eri ibaada bagenda okusinza Allah subhanahu wa ta'ala omuteeko ogusooka man yastaqbilu al-ibadati bishakki wa taraddud waliwo abagenda okukola ibaada naye nga balina dawuti babuusabuusa mu bye bakola
tebali sure, they are not sure that what they are going to do is accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. Tebali sure oba kye bagenda okukola kye kituufu. Baina shakki wa taraddud, baina okubuusabuusa. Allah bayogerako mu Quran suratul Hajj aya 11 naga nti wa mina nnansi man ya'budu Allaha ala harfi, mu bantu mulimu abasinza Allah naye nga bamusinza bamufasira ne baga bishakki wa taraddud, nga bamusinza n'okubuusabuusa, ng'ajjako wano ku Juma ku Sande n'agendako mu Misa agamba oba oli awo ndisanga nga bino si bituufu eno mba nafunayo. Baina shakki wa taraddud, nga neba abasomesezza ekintu ya Eva abeera mu kwemulugunya n'ekiyinza okubeera si kituufu. Baina shakki wa taraddud, ajja okusaala naye nga tajja. Yashukku fi diinihi, mu ddiini ye tali shuwa. Abantu abo weebali nga basiraamu naye nga tebakakasa nti eddiini gye balimu ya busiraamu. Yensonga lwaki ojja kubasanga ng'omuntu yenna bw'ayogera ku kyonna ekyo kye bawulira nti bakyagala nnyo bamuddamu n'amaanyi. Wabinkira obuusabuusa nti obusiraamu tebulina kubeera waggulu wabula ne kalica ye erina okubeera waggulu. Yensonga lwaki buli oboogera ku bintu ebya kalica ebikontagana n'obusiraamu abo bennyini be bavaayo tebyawula. Mulimu bamaseeka, mulimu abawalimu, mulimu bahaji, mulimu abayizi be bavaayo ne bawakanya kubanga bayina taraddudu wa shak, tebakakasa kye balimu, tebakakasa nti inna ddiina inda Allahi al-Islam. Bayina taraddud, bayina shak, agana yoba kyendi mu kyekyo naye olaba omanyi we are in the modern world. Kati nabyo embeera ogimanyi ekyuka, obusiraamu bulina okukyuka kwani bukyuka naani era ani abukyusa? Olw'okuba embeera bw'eneetuuka ng'ekyuse nga temukyalina budde kwega mutandike n'okusala dhuhuri era akabbiri, anti muli bize munoonya ssente mukuŋŋaanya kwega tutandike n'esswala emu okuzisaala nga witiri, esswala ettaano eza buli lunaku. Naye waliwo abantu abo yataraddadun fi ibadatihim, bayina shakki, bayina okubuusabuusa, tebateredde mu ddiini. Era abamu kye bakola yasalawo awasa omukyala atali musiraamu alowooza nti bw'anaabeera n'atali musiraamu nga ye musiraamu yawmal qiyama senga kisangibwa ng'ono atali musiraamu ye yali omutuufu at least asobola omuterayo akabega. Senga kisangibwa nti ye yali omutuufu ajja muterayo akabega. Anna lakum hadha, ebyo mubijjawa? Ebyo omusiraamu obijjawa? So ogwo omuteeko gwe gusooka. Omusiraamu yenna nga takakasa ddiini ye gy'alimu, byonna byakola alaba tebijja, era y'ensonga lwaki ojja mmusanga leero bwe yeebikkirira enkya yeeyambula, leero bwe yeebikkirira enkya yeeyambula, n'agenda eno mu church n'agenda mu muzikiti, mbw ali mu kubaza Allah. Ogira obaza Allah subhanahu wa ta'ala. Ogwe muteeko ogusooka. Abali mu muteeko ogwo twenenyewa Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga obuzibu bw'ogwo omuteeko teriiyo mulimu gw'okola gwonna Allah gwakkiriza, kubanga anta bayina shakki wa taraddud. Allah ayogera mu Qur'an al-Karim, Allah n'agamba nti alladhina yu'minuna bil ghaibi, bakkiriza bimaana tebaliimu kubuusabuusa. Dhalika alkitabu la raiba fihi, ekitabo kino tekiriimu kubuusabuusa. Kati gwe bw'okifunamu okubuusabuusa okisooka oba olimbisiza Allah subhanahu wa ta'ala. Gwe nange oli ludda wako ogwo omuteeko. Omuteeko ogwokubiri, man yastakbiru li ibadat, omuntu yenna ng'agenda okukola ibada, swala, okuwaayo zaka, okuwa sadaka, ogenda ku hijja n'ebirala byonna bye mumanyi nti ibada, n'eli aghradhin duniyawiya, ng'ensonga ze za nsi. Ensonga esooka li ajiri ljah, ayagala izza waljaha, kitiibwa na kwogerwako. Bantu bangi bajja okusaala mu mizikiti olw'okuba ayagala bamwogereko, era abantu abo ojja basanga abane swala ye emu bweti mu lunaku oba mu wiiki nga yo emanyikiddwa. Haji gundi ejjuma tagisubwa, haji gundi subuhi tuba naye, dhuhuri abeerawa, asiri abeerawa, naye ayagala ekitiibwa ekyo. Abalala bagenze ku hijja ne umra basobole okubanga boogerwako, baga abasajja banempitiri nange ekitiibwa kya haji nkyagala, n'alinnya ennyonyi miliyoni 25 22 n'akola hijja li ajiri ljaha, ayagala kitiibwa li ajiri ljaha, ayagala bamwogereko.
ayagala bamentioning bagoyo omusajja w'amaanyi kitiibwa kyayagala. Abalala riyaan nga bakikola riyaa kabandabe bagambe nti nange ndi omu ku basiraamu n'awaayo sadaka basobole okumention his name. Era batalyogerako anyiiga n'ayogera ebigambo bingi. Netunuulira abasajja nabbi sallallahu alaihi wasallam abawangaala naye nga bakweka sadaka ne ibaada bazikweka olw'okutya okuyingirwa riya. Allah subhanahu wa ta'ala ayogera fawailul lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un. Waliwo abasaala essala riyaan nga oyagala bakulabe. Webisa akakaya bage hajati wa smart ng'onyumye. Era abalala bakambala ku juma asobole okulabibwa basobole okubeera nga bamu identifyinga mu basiraamu. Ajili dunia ayagala byansi. Waliwo abaagala sum'a fabalinnya ku bituuti fabayimirira mu makamera mwabayimirira ku mativi mwababeera mu bantu oyagala oyogere bakuwulire bagoye omusajja ng'ayogedde ebigambo. Era tuli ku mulembe ng'abasomesa obusiraamu bangi naye nga mubo bangi Allah subhanahu wa ta'ala okujjako gw'abasaasidde baagala sum'a buli lunaku ajjayo n'akapya buli lunaku n'ajjayo n'akapya enkya n'avuma ono luli n'avuma ono luli n'alumba kino ebintu ebimu nga tebikwatagana leero n'ayingirako mu ndongo enkya n'abeerako mu gundi naye nga olujja naye yeekwese mu ddiini era nga naye ayina abagoberezi bangi naye nga otunulira byakola byonna ayagala follow ayagala bagoberezi ayagala aweze namba. Waliwo abalala nga bakola li ajiri lmaali bagala sente ibaada nga agikola olw'okuba haji amukozesa waali. Waye ngende ku muzikiti haji abeerayo bwende ku muzikiti nannyini ssomero abeerayo. Waliwo amasomero wano mu ggwanga agakulira olina okugenda ku muzikiti gwa nannyini ssomero yalitandikawo olina okusaalirawo ejjuma oyagala oba toyagala. Waliwo abalala ng'olina okugoberera omugagga waali wonna osaala lwakuba mugagga li ajili lmaali. Gwe tokimanyi waliwo n'abagenda ku hijja nga tagenze kukola ibaada wabula agenze situla ssente anti bamugeedduwa ekkirizibwa ndabye wabeerawo enjawulo bw'okola hijja nange kaŋŋende edduwa eyo ngifuneko. Oyagala ssente mu hijja Allah jazikuwa neewa Allah toyina kintu kyonna. Allah jalla jalaaluhu atugamba turiduuna arada dunya wallahu yuridu al-akhirah. Mwe mulafuubana nnyo muvulubana nnyo n'ebyensi ne Allah nga byasinga okuwa respect bye bya akhira. Ate nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba omuntu yenna bw'olafuubana n'okolerera akhira ate ne Allah n'ensagi kuwa. Eyo sinifu muteeko bantu banoonya ssente mu ddiini bakuŋŋaanya ssente mu ddiini. Bw'aba musomi wa dduwa anoonyayo dduwa enkambwe erigo ebitiisatiisa asobole okukutiisatiisa ojje. Era bangi babaliddeko ssente ate bajja zibalyako ebbanga limu n'amala nga temutegedde temufuddeeyo kumanya kiki mulina kukola. Edduwa ne bazibasomera olw'okuba baagala ssente. Era abantu abamu olw'okwagala ssente n'ebitiibwa n'okumanyika bavudde mu byobufuzi bibalemye ne bajja eno mu ddiini bafune nga balaba yewali omwagaanya. Kati basajja bannaddiini bakambwe ennyo naye nga balina gye baava ekitiibwa n'ekigaana okuwera ne bajja era kati batandise okukiweza. Eyo sinifu eri. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah tayagala ofe okujja ng'oli musiraamu naye ng'oli muteeko ki? Omuteeko ogukola ibaada olw'okuba oyagala ssente, omuteeko oguwaayo olw'okuba oyagala kabandabe, omuteeko ogusaala olw'okuba oyagala bakwogereko, ozimba emizikiti ogaawa nze anaafikka nange kanzimbeyo ku muzikiti. Bahaji bonna be tukubeera nabo bazimbye omuzikiti. Eyo ye reason enkulu lwaki olina ozimba omuzikiti. N'omuteeko ogusembayo man yastakbiru liibadat, ye muntu oyo agenda okukola ibaada naye ng'agikola imaanan wa ihtisaaba, ng'agikola asuubira, agikola n'obukkiriza,
era nga asuubira Allah agenda kumusasula imanan wa ihtisaba, agikola n'omutima gumu, ibada erimu shuruto, obulombolombo bwayo bujjudde, agikoze ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, agikoze nga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam we yalagira, kubanga asuubira ti Allah agenda musasula. Bebo Allah subhanahu wa ta'ala bayogeraku mu Qur'an, innamal mu'minuna, ababakkiriza alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum, bwe boogera ku Allah ne babajjukiza amateeka ga Allah, emitima gyabwe gyeraliikirira, gyekanga, gifuna okutya. Wa idha tuliyat alaihim ayatuhu, bwe basomerwa amateeka ga Allah zaadatum imana, imaani yaabwe yeeyongera. Wa ala rabbihim yatawakkalun, ne beesigamira ne ku Allah gwe beesigamirako mu buli kintu kyonna. Idha sta'anta fasta'in billah, bw'oba weesigamira weesigamire ku Allah. Ogwo gwe muteeko ogwokusatu. Bo bakola tayagala kumanya oba gwe sseeko omulabye oba imaamu omulabye oba temumuwanye oba mumuwanye, tayagala kumanya, awaayo imanan wa ihtisaba. Yensonga ki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba mu kusiiba ti man qama ramadana imanan wa ihtisaba, omuntu ayimirira mu Ramadan n'agisiiba naye ng'agisiibye n'obukkiriza, akkiriza mu Allah, wa ihtisaba, asuubira n'empeera, asuubira ne Allah musasula, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, omuntu oyo asonyiwa amazambi. Kati ate agisiibye n'agiyimirira ng'ali mu miteeko egisoose ebiri. Musiraamu wenna, wala tamutunna illa wa antum muslimun, Allah agamba temufanga kufate kukutuukangako okujjako ng'oli musiraamu. Ng'oli musiraamu akola ibada imanan wa ihtisaba, ng'ogikola ng'osuubira Allah okubeera ng'agenda kukusasula. Lwaki tolongoosa mirimu gyo? Girongoose, wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin, longoosa emirimu gyo, Allah ayagala abalongoosa. Lwaki gwe oyagala okole tukwogereko? Lwaki oyagala ogende ku hijja tukuwe tayito ya haji nga ne mu tayito eziweebwa abagenze ku hijja teriimu? Buli omu akimanyi ekyo. Teriyo tayito gye bawa agenze ku hijja, nabbi tagitusomesanga, teriyo, naye tugireka kuba abantu kyakwatirayo. Kale naye lwaki ogenda okufuna tayito ate etali nayo? Genda okole lillahi ta'ala. Lwaki ojja okusaala imaamu akulabe? Imaamu bw'anaafa toddeyo kusaala. Lwaki osaddaaka tubeere nga tukuwa? Musiraamu tanywa mwenge, tebakkiriza njaga, Allah takkiriza bitamiiza. Gwe tosobola kugenda wantu n'otunuulira embeera n'omanya nti wano weetaaga okusaddaaka, gwali soba ng'otuula mu dduuka yo ne weefuula kagezi mu nnyo. Abamu muli babalizi ba bitabo, abamu mukola mu mabanka, abamu muli babalizi ba bizinensi, abamu muli ba business consultants, ba lawyers. Tosobola kukozesa common sense n'otuula ewantu n'oga nti wano weetaaga okusaddaaka. Era olinda bakwogereko, bamentioning erinnya lyo, banjogeddeko, tebannayogera ku linnya lyange mubaawaddeyo, bajja dyogera. Era tusobola odyogera emirundi n'emirundi, naye wa Allah kikyogenda ofuna? Weebikkiridde tukuwanye, otukudde nnyo, onyirira, naye wa Allah ofaanana otya? Nabo ekyo baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, emiteeko esatu egy'abantu okugenda eri ibada. Tugambye omuteeko ogusooka abantu abagenda okukola ibada, abajja okukola ibada naye nga bagikola bishaki wa taraddud, they are not sure oba eddiini gye balimu ddala yentuufu. Era betulaba ku Facebook, ku Twitter nga bawoza zonna ddiini. Nze ndi musiraamu naye sivumirira madiini malala kuba ffenna tusinza Katonda omu. Ffenna tetusinza Katonda omu. Waliwo abasinza abasatu, waliwo abasinza ebitaano, waliwo abasinza ebisatu. Bw'oyogera statement eyo beebo taraddudu takakasa byalimu, oyo naali mu kannyamberege. Ne wabaawo omuteeko, omuntu oyo yastakbiru li ibada, ng'agenda okukola ibada li aghradhi duniyawiya, ayagala kufuna byanfuna. Bamwogereko, bamuwaane, bamumentioninge, bamuwe ssente. Oyo naye wa Allah tayina kyafunye. Omuteeko ogusembyeyo ye muntu oyo akola ibada imanan ng'agikola n'obukkiriza, akakasa Allah subhanahu wa ta'ala amukkiririzaamu, wa ihtisaba ng'asuubira empeera ye. Gwe musiraamu azze wano wenna, twagambye evaluation bwe weetunulamu mwaka we gutandika, buli lunaku we luziba kole self evaluation. Bwe weetunulamu gwe wenna azze wano nange ayogera ebigambo bino, ogwa mu muteeko ki?
أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فتوبوا إلى الله يرحمكم الله تائبين الذنب كما لا ذنب له. omuzadde omwana omulongoofu tebamwegomba bwegombi wabula bamutegeka nga bamukuliza mu mpisa eddiini kussa n'okumuwa ebyenjigiriza ebiri ku mutindo. Salfa Islamic Day and Boarding Primary School essomero erize alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. balina n'enkola eya tahfidh yaqulu azza min qailin hakima inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid warda allahumma an ashabi nabi sallallahu alayhi wa sallam abu bakr wa umar wa uthman wa ali wa an tabi'ina tabi'in bi ihsan ila yawmiddin allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa dhill ash-shirk wal mushrikin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma ينفعنا وزدنا علما ربنا اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ebyessomero bisoboka eri buli muzadde. essomero lisangibwa Buza mu Mpigi disitulikiti. okumanya ebisingawo kubira dayirekita Sheikh Salim Busa ku 070 32 74 64 oba 0772 32 74 64. Salfa Islamic Day and Boarding Primary School.